Ebigambo naye omwana gwe wasanga tannagaali wakati naye yazala nata kino mukiŋambire muzeeya bamulabako eyo bamugambeko ensonga gyamunye gyalemeddeko lyeggwanga lyonna lyenyamidde bagambe yalinga demokrasi kati yafuuka na hypocrisy bagambe yali fundamental change magizala wakati yafuukenga no change bagamba kyensongeza abalwanya kati mwazibukako namwe mukolalire bakusaba nti constitution yagikwatako kubamwe musigadde essuubi lyabwe. I say we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Barara Kisoro Kabale for bottom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. I say what is on Masaka. We are fighting for freedom. People power. People power. Our power. President mulabye akuba kama nti muwe kolabo sebo nyasoka nerowoozeemuko simalaga gaba kolabo zange wentyo. People power, our power, NUP everywhere. Mbarara, Busia, Busoga, Ingulu, Arua, Lira, Kampala, Mukono, Wakiso, everywhere. Thank you, thank you, thank you. Your Excellency, Robert Kyagulanyi Sentamu. Whenever we keep fighting, whenever we keep tearing each other apart, whenever we have schisms and fissures, who benefits? It is the regime. Let's live by our name, the National Unity Platform. We must be united. As elected leaders, we must be united because people elected us to serve them, to be their voice. We must be that voice, and we must be united at all levels. Members of Parliament, LC5 chairpersons, mayors, councillors, all the way down. As elected leaders, we must show that image of being united because we are the National Unity Platform. Our supporters, mobilizers across the country, we must be united because we are the National Unity Platform. When the enemy succeeds at dividing us, then we are not able to move. We are not able to do the work that we must do. So ladies and gentlemen, let's leave this place remembering that we are the National Unity Platform. We must be united in everything that we do. We must work towards unity as much as we possibly can. That's important. I know you are it on ye. But now to organize people power to win the people power. Our power. NUP. Everywhere. Musa ino singa wa isewo nga nyimba kali ayimba. Otufuka ubichali gwe. Ne wote wojogenda. Wote weswe. Ne bwana akolatya ajja genda. Bannange abantu eyo mu mawanga amalala, Egypt, Tunisia, Libya, bali bamanyi buli obusajja bwa kabinnyo nga buyina sente nga buyina emmundu nga buyina buli kimu. Naye olunaku lwakya bwe luti ne butema. Lujja ku ky'olunaku nga omusajja oyo amaze okuyita awo mu luguudo awo ng'atemye bweswi mazima. Naye basebo ne banyabo ekyo tulina okukikolerera. Tulina okukola obutaweera. Kyembadde njogerako wali nti ffe tuyitibwa National Unity Platform. Tulina okubeera obumu. Lwe tujja okusobola okuggusa ensonga eno. Tulina okukwatira awamu. Waliwo abagezaako okutwawulayawulamu ate naffe ne tukkiriza bannaye tubeere bumu. Ng'abakulembeze abalonde tubeere bumu. Tukole abantu kye baatulonda okukola. Okubeera amaloboozi. Tukayimuse eyo mu palamenti, mu zi councils, wa yonna gye tuli tuyimuse amaloboozi g'abantu abo. N'abantu baffe abasigadde basapota bafuudu soja naki tubeere bumu. Tukwatire awamu tujja okusobola okuggusa ensonga yaffe eyo. Erinnya eryo
sirya by mistake okubanga tuyitibwa National Unity Platform. Kikulu abantu bano abatulisa akakanja ate nno munnaye beegatta mu kukola ebikyamu. Ndowooza mwalabye juzi abakabba amabaati g'abantu b'e Karamoja, temwabirabye? Bagenze ne beegatta emabega nga balooza tetujja bitegeera era lisiti mwagirabe eyafulumye. Bo munnange nga bakola ebikyamu beegatta bakwatira awamu, bwekuba kubba sente ya muw'omusolo nga beegatta, bwekuba kututulugunya nga beegatta, bwekuba kubba amabaati okubba amabaati era beegatta. Kani imagine okubba amabaati ng'oli mukulembeze obaddewo ebbanga abamu batandika eri mu CM Constituent Assembly naye babba amabaati olunaku lwaleero. Shame on you, shame on you, shame on you. Banaye mubagambe shame on you, shame on you, shame on you. Muswadde nnyo ne mubba eddagala ery'amalwaliro, ne mubba ssente ezirina okukola enguudo, ne mubba ssente ezirina okuyamba abantu ba bulijjo, ne mubba neeza amabaati. Bano tebakyaswala, baswaza buswaza. Naye ekyo kitulage nti tulina eddimu, si mulimu bulimu. Bannaffe betuli muku era president agenda kubalonkinga kuba commissioninga, tugende eyo okukola eddimu tubuusa abantu tubaggula amaaso. Munnange waliyo abantu eyo abamu nga amaaso gakyalimu obuntuntu, tukole ekisoboka tubaggula amaaso. Waliyo abagenda bagamba nti naye bano abantu ba people power aba NUP kintu kya Buganda wokka. Aba Western tembalabye wano, aba Eastern, aba Northern. Kati tugende abantu tubaggule amaaso, tubalage nti this is the national cause. Let's go to the west, let's go to the north, let's go to the east, and let them know they should not continue listening to the lies that are told to them, that this is a Buganda affair. We are the National Unity Platform, and that should ring everywhere. So that's the task that our mobilizers have. Go and spread that message of change. Finally, I just caution us. You're going to leave this place and go back to your areas, wherever you have come, to the uttermost ends of Uganda. Let's go and carry a good image for the National Unity Platform. Let's not go and shame our party and shame our president. That's important. When people see you, they should say this is the kind of leadership we want. Let them long for our leadership, for your leadership to take over this country. Let's be disciplined. Let's show them that we are true leaders. Bannaye bwe tuva wano tugende eyo abantu tubalage nti tuli bakulembeze ebyaddala. Mr. President, nina ka message ke nafuna recently kuva omubaka omu wa NRM yangamba nti alina omukolo gwe yaliko gwali gwa kuziika naye n'alaba abaana abambadde ebimyufu nga bateekateeka organizing entebe batuuza abantu basaavinga amazzi bakola ki n'angamba bulijjo muli organized bwemutyo nimugamba oluddewo okutwegattako. So banaye obuntu obwo bwe mukola eyo gye mubeera ku mikolo ku kuziika naki ne muteekawo ekifaananyi ekirungi, abantu babeera balaba. Twongere okubalaga ekifaananyi ekyo ekirungi nti tuli bakulembeze era tubisobolera ddala. Tetuli bayaaye nga bo balowooza, ate abayaaye si be bali ababba amabaati era beebo. Kakati eggwanga lirina okwawula ani muyaaye ani atali muyaaye. So that's very important. Wakati mu bisege gye tutambula najo wankwasa ente ezo nziyise mu National Park, omuli emisege, omuli empologoma, omuli n'empisi, erya buli kimu. Abantu bo nkyabalina, abamu babalyako engalo naye bakyatambula. Tuzijjanja abajja kuwona ne basajja ba babiri abaali mu kkomera tukyabanunuddeyo akatundu. Basajja baabo ebbanga lyonna nsula bajja kujja banyonyola eggwanga, embeera ebeetoolodde eyogerwako. Ekyo kye balina kye batu lyebbanja lye balina ku ffe nga bannaabwe. Nze ne bannanga abaali mu kooti twagenda mu kooti,
bwaba nga balina embeera yabatambulirako balina obuvunaanyizibwa buli omu okujja ku muzindaalo atubuulire nti waliwo ekirala ekyo kyabwe mukama wange si kyaffe. Nzikiriza mu ddakiika emu neebaze Comrade Nyanzi olwakunga nenjala mugamba bwe nti comrade bano abaana bano b'okunze ne Uganda yonna buli omu waali transformer ezo ziteekeko waya entuufu zituuse amasannyalaze mu Uganda yonna. Tossaako buwaya bumugirigi obugenda okwaka busiirire. Uganda ekutte enzikiriza nakyemalira. Bane twatambula mu tiya gas temutya nkuba, twatambula mu masasi munywere, nange wendi wano ngenda kusigala nga njogera. So President, abantu baffe abasasanya eggwanga lyonna beetaaga okubeera nga bawuliriza nga Comrade Nyanzi bw'abakunze ne bajja ne bawuliriza omulanga gwa kunga, bwe twetaaga basigale nga bawuliriza komanda abeera ki omu, komandi ebeera wamu. Ekyo kye njagala okuddamu, buli muntu tumwetaaga waali, toli gwe tuteetaaga, naye komandi eggusa olutabaala ebeera ki emu. So President, mu nnyanja mwe tutambulira mulimu akanyonyi kye bayita naddibanga, ate gye tusena amazzi. Naddibanga alina nga tujja ku luzzi n'atakulamu ne gasiikuuka. Ate ennaku zino amambira n'amagi g'enkoko zaffe. Comrade Nyanzi, mukunga bwe ziba nkoko, naddibanga amaamira amagi ga nkoko zaffe. Naddibanga ayinza okwalula enkoko naye n'ateekamu enkola ya naddibanga ey'okutabula. Please go and stabilize the rank and file of this mobilization. Muntu waali alowooza alina amawulire. Bw'oba olowooza nti olina amawulire nga ganaawabya olutabaalo, genda ow'omwogezi yasinga amawulire omwebuuzeeko akubulira ekisembayo. Olutabaalo olunaawaba buli muntu yeefuula komanda n'wabula waawuliriza munne ne lutaggwa. Ekinaavaamu ng'ono agamba tugende e Bwayiise, Kyagulanyi agamba tugende e Masaka, nga oliwo agamba tugende e Nakasongola. Olwo tetusobola kuggwa. Temuwa omukisa omulabe waffe okutwabuluzaamu. Amaanyi gaffe mangi nnyo, amaanyi gano mangi, naye obungi bwaffe bulungi bwaffe ng'empulirizo yaffe makalanga g'amamiro gajjawo waki gafuuka enziriza. Kikulu nnyo temukkiriza naddibanga kumaamira amagi ga nkoko zaffe. Bwe musanga naddibanga muggyemu ebiwawaati alekeraawo okubuuka okwonoona amazzi mwe tunywa. Obulabe bwaffe butawuliziganya, kubanga omulabe atufuze emyaka 4. Nali ekibuga so President ne baŋŋamba twogera ku myaka 4 ewaabwe amazeeyo 42. Ekibuga gye yasookera emyaka 4 mwemeka mu 2. Naye bwe yayita tagaana kubatunulako, alowooza ab'ekibuga bamutawaanya omukutu gwe baguyingirira. Mugende mugamba abantu gye mugenda okukunga yonna nti tutambule n'eddoboozi limu. Temukiina bakadde, temukiina banafu, temukiina baavu, temukiinagana. Tugatte amaanyi, buli muntu wa mugaso mu lutabaalo luno. Abasibye ettaayi nga nze balina omugaso. Omugaso gwabwe tegujjaawo batasibye ettaayi. Omubaka wa Paalamenti tebaamutikkira nga Musaasiro Dooti nti ajja kugufiirako emirembe gyonna. Mugabe wa lutabaalo. Abakule kutwaliyo solution. Wano waliwo ekitebe n'ekirala kiri Kamwokya. Guno wagambe gutebe Comrade Ssennyonyi. Tulina ekitebe naki? Tosobola kutambula ng'onoonya eddagala ery'okutakaasa mu NUP n'ogamba nti walisanze ku ssimu yo. Tekisoboka ekyo. Tujja kukakkanya olutabaalo olw'okulwanirira abaana n'abazzukulu mu ngeri y'ekyejo. Temukolera kyejo mu lutabaalo. Mu ntalo ez'emmundu omuntu akolera ekyejo ku lutabaalo asobola okuttisa banne, bamuteeka mu kinyaga gye bamuweera emmere. Temutuwaliriza kuteeka balwanyi bamu mu binnya.
tuwe Kyagulanyi omwaganya awe command fena tugoberere nga tutambulira ku komanda ki omu ne bw'oba okutte emmundu komandi olina w'ogikola ki ne bw'oba olina nnyota olina w'ojja ki komandi ewangula entabaalo situgamba nti temwogera ne bw'olowooza nti ky'onooyogera kinaatuze mabega kilomita 5 nywamu olwendo lw'amazzi. So President, enkuba ogikozeeko. Thank you. People power. Northern Uganda, people power. Our power. Western Uganda, people power. Our power. Eastern Uganda, people power. Our power. Uganda region, people power. Our power. Foot soldier, our power. Northern Uganda, people power. Our power. Western Uganda, people power. Our power. Eastern Uganda, people power. Our power. Uganda region, people power. Our power. Foot soldier. One of the foot soldiers, a young man who belongs to the lowest of society and yet represents society most, our brother Onjima Godfrey Tawa. Tawa, thank you very much for representing the common people. Today, without plan, without preparation, you proved to us and to the world that you are not a hooligan, we are not hooligans. Thank you. Banange mwenabadde bawuliza Tawa, nkakasa nti ffe abali wano n'abo abatulaba ebbali eyo okwogera kwa Tawa kwabadde tetegekedde kutulaze nti mmwe abantu ba wansi, abantu ba bulijjo temuli bakirereze. Muyinza okuba temufuna mukisa oba budaala nga buno kubaako kye mwogera, era abantu bangi babalaba mutambula naffe ne babayita bakirerese, abo bagoberezi ba Kyagulanyi, abayaayi ba Kyagulanyi. Weebale nnyo Tawa okukakasa ti just temuli bayaayi ba Kyagulanyi, ate bino byemukola si bya Kyagulanyi, byammwe. Thank you very much. Just like you saw Tawa, every other Ugandan here and those surrounding think they work, they are moral citizens, but they have been reduced to that. But they refuse to be slaves. So thank you very much, Tawa. I recognize that we are from different tribes. Yes, we are now standing in Uganda region, and it's easy for anybody to understand Uganda, but this is a national group. And therefore, allow me to communicate to everybody in the country and beyond, and then njakumala mbize mu Luganda. So I want to address only 3 issues. First, I want to welcome and commission our Kunga mobilization teams from the whole country. I want to appreciate you, Comrade Nyanzi, and your team, your mobilization team, for a job well done. We recognize you've done this job and you continue to do it under challenging circumstances. But thank you for making it possible. Now, Kunga is a word that means mobilizing or calling upon, because we have an urgent duty to free ourselves, to free our country. And the only way we can do that is by mobilizing and calling upon Ugandans to take charge, to do it themselves. And you, comrades, the mobilizers, you are very, very, very important in that. I must, however, warn you that now the dictator is watching you and is going to do everything to compromise you. So please, we call upon you
to stick by the cause of the people of Uganda. Be true to this cause. And of course, while you're doing your work, we want to remind you that you're going to interface with elected leaders, members of parliament, mayors, councillors, etc. Please cooperate and coordinate with them. I've noticed some clashes. I've noticed clashes between mobilizers and elected leaders. And this has continued to project us in bad faith, in bad light. Friends, we must not be seen as people that are in a fight for positions of leadership. We must not clash. Otherwise, abantu bajja kuba tebatutegeera. We must be seen to fight for a bigger cause, a cause of freedom for everybody, even those that are not standing for elective positions. And this brings me to my second point. That is the state-engineered propaganda and the infighting. I'm very glad that even before me or my fellow leaders saying a word, we've been able to demonstrate to the entire nation that we are not a party in crisis like they love to project us. Njagala okwaniriza era okommissioninga timu zaffe ezakunga eza mobilization. Njagala okwebaza mukulembeze munaffe mic check akulira okunga comrade Nyanzi ne bakulembeze bano mwenna mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mukoze gwe mukyagenda maaso n'okukola wadde nga mugukolera mu bugubi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutuweesa nnyo ekitiibwa. Okunga kitegeeza kuŋŋaanya abantu, kitegeeza kuyita abantu. Naye ate saawa zino kikulu nnyo 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 okunga. Lwaki? Kubanga basebo ne bannyabo tulina omulimu, ate ng'omulimu ogwo tegulinda ogw'okutaasa eggwanga lyaffe. Tawa byayogeddeko bingi, nkakasa singa oyitawo omukyalo mukadde wano n'oyitawo omuntu ava mu Northern Uganda, Eastern Uganda, Western Uganda ne walala, bajja kubulira ebintu bye bimu. So tulina omulimu gwe tulina okukola embagirawo okutaasa eggwanga lyaffe. Naye ogwo omulimu tusobola okugukola mu ngeri emu yokka nga tukunze bannayuganda ne beekwatiramu ne tutaasa ku guno ogusajja. N'olw'ensonga eyo bannange, muli very important. You are very, very important, you comrades in the mobilization wing. And I want to commission you today, send you out there to be the representation of us. Naye nyina obalabula nti kano ke mukuŋŋaanye wano nakyemalira naye kamera ze zitulimu bwe ziti. Era agenda kufuba nnyo alabe nga abasalako omu ku omu, abakompromising, abatiisetiise oba abagulirire. Njagala obbasaba baganda bange nti muyimirire nnyo 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 ku mulamwa ogw'abantu, kuba gwe mulamwa gwokka oguliwo. Njagala obbasaba temukkiriza kubagulirira. Ejo mugenda okunga abantu, mugenda kusinkanayo bakulembeze bannaffe, naddala abalondebwa, ba MPs, ba district chairpersons, ba mayors, ba councillors n'abalala. Basaba mukwatagane nabo bulungi, temulwanagana nabo. Nkiddamu, basaba mukwatagane nabo bulungi, temulwanagana nabo. Kuba nfunye reports nyingi nnyo nga abakulembeze, abalonde n'abo abakunga abantu ng'ebiseera ebimu bakontana. Bannange mbasaba mufube muleme tuwa kifaananyi kibi. Saagala abantu batunulire nga gurupu y'abantu abalwanira obufofofo, kuba omulamwa gwe tuliko munene nnyo okusinga ebifo ebyo ebyokwesimbako. So mbere kwalaali ate temutuswaza basebo ne bannyabo. Ekyo kindeeta ku nsonga ey'okubiri. Ensonga eyo ey'okulwanagana muffe kennyini n'eya pokopoko. Oyo pokopoko basebo ne bannyabo ayinza otuyubuluzaamu bwe tuba tetukoze ekituufu.
okulwanagana muffe kennyini kiyinza otuyuzaamu bwe tuba tetukoze kye tulina kukola ng'abakulembeze era nga naffe bammemba. Njaga bajukiza nti buli nakyemalira bassebo ne bannyabo akozesa enkola eya divide and rule oba baawulemu oba fufuggaze. Kyannaku ebiseera ebimu naffe tugwa mwaka akatego ka Museveni kakozesa okutwawulamu. Nze nga ndaba bapokopoko ba Museveni nga babawo ka propaganda konna akajja bakabuukira mangu. Tumumanyi ono muntu wa Museveni naye neyefuula awagira Kyagulanyi avunze Kyagulanyi gwakola naye, oba neyefuula awagira oli akola ne Kyagulanyi akuriyetingewo enjawukana eyo. Abo be bantu abasobodde okuwangaza Museveni okutufuga emyaka 37. Tulina okuba abeegendereza, tulina okwegendereza ennyo. Nga bwe nze nga mbagamba baganda bange nti nakyemalira ekimumasaako ffe bwe tuba nga tuli bize tuli mu kulwanagana. Tageti yaffe erina kuba Museveni. Museveni ye mulabe waffe. Amaanyi mugamalire ku Museveni, amatonotono agaba gasigaddewo mugamalire ku kitabani kye. N'obwanyi obulala obwa balance oba busigaddewo nabo bumumalire ku abo ababali okumpi naye nga mumanyi nti batembeta nakyemalira. Buli bwe tuba nga tuli mu kulwanagana mu kifo ky'okuba nga tulwanyisa nakyemalira, kiba kizibu omuntu yenna yenna okumanya ani gwe tukolera. Ate nga bwe mbagambye wano nti osobola n'okuba ng'okolera Museveni ng'okolera nakyemalira naye nga tomanyi nti okolera nakyemalira otya. Njagala otunulemu mu ntambula yo ebintu by'obadde okola ennaku eziyise, ofumitirizeemu binafuya nakyemalira oba binafuya ffe. Bwe biba binafuya ffe mu ngeri yonna biba biwa nakyemalira amaanyi, ate bwe biba binafuya nakyemalira biba biwafa amaanyi. Nebyokola bwe biba nga birina engeri gye biwa nakyemalira amaanyi nga bitunafuya, awo naawe ojja kiraba ti ddala mu butuufu oba okolera ani. So ekyo mbadde nnyina okibagambako, njagala nkiseeko nesiira baganda bange nti sigezaako kubasirisa, sigezaako kubaziba mumwa, kubanga ekisinze okutambuza obubaka bwaffe n'ekisinze otuholding accountable ffe abakulembeze kwe kubeera nti mmwe mwina eddembe ery'okwogera. Eddembe eryo temwina ddisuula, mwina okwogera. Speak. Ne bwe mba mwogera first mwebuze njogera mazima. Ekyokubiri bwe mba njogera mazima nga inako evidence. Ekyokusatu byenkola biyamba struggle yaffe ogenda mu maaso oba bitunafuya. Mba njagala nnyo bassebo ne bannyabo era nze nga nkibasaba nti bw'oba olina obukakafu bwonna nti tulina obamu ku bakulembeze baffe oba abantu be tukola nabo oba bafuutisojja oba comrade yenna naye ng'alya mu lulime ne mu luzise, evidence eyo gituleetere. Evidence eyo bwegituleetera tujja kulaba ekyo gikolera bassebo ne bannyabo. Tuze tukiraba mu struggle yaffe eno nti abantu bangi nnyo basongeddwamu ennwe, boogeddwako ebintu ebimu nga bituufu naye ebiseera ebimu nga bikyamu. Ebituufu tuze tubiraba nekyembuuza nti ebikyamu bw'ozuula ekikyamu oluvannyuma nga tekimaze obbamenyamenyamu nobbanafuya kiba kituyamba. Mbawaddeko ekizampu eya muto waffe Bobi Yanga kati ali mu komera. Waliwo we batuleetera information ti Bobi Yanga oyo alabika kasajja paka ate bwe bamusiba ne bannaffe abalala olw'okugaana okubakolera. Ne kaakati ali mu komera ate bamubonereza na nnyo olw'awa gy'ava kubanga basuubira nti kubanga ava mu West alina okukola nabo. Ensonga y'emu mbabuliddeko n'ekyali ku campaign trail omu ku bakyali banga bankuuma
Nobert aliho bwebagamba nti yankasukidde grenade paka webajayo ka video ako nekakakasa abasinga kufe nga nze siriimu naye abasinga webakiriza nti ddala Nobert si kasajja. So mbasaba abaganda bange tufumiitirize. Story nyingi nnyo zitandikira mu balabe baffe ne bazitusindikamu. So tetulina kukkiriza te mulabe waffe kututemera kkubo, tetulina kukkiriza mulabe waffe ate